Ampuliriza omulungi, nkwaniriza mu katabo kaffe ssanyu teribeerera. Katono nnyo okujjukiza we twakoma mu kitundu kyaffe ekyayita. Twali tumaze okubeera nga tusimattuka ekisolo ekyali kitulumbye mu kiro, era munnange bino byonna olwaggwa tetwasobola kubeera nga tufuna tulo, era otulo otwebakwako eggulo limu twe twamala, twasula tutunula okukeesa obudde, era enkya twalwawo nnyo okuva mu kifo ekyo. Nkwaniriza mu kitundu kyaffe ekyokusatu eky'essuula olugendo lwaffe. Nga wayiseewo ennaku bbiri okuva lwe twalwana n'ensolo, Nnyeenyaa n'alumbibwa obulwadde obwatulema okutegeera, n'agwa wansi ne luluma. Omukazi yali omukalu era omugumu ennyo, ennaku bbiri ziti okugenda okuyita ng'atusobedde. Amangu ago nga yenna afuuse amaaso era ng'ayenjebuse eby'ekitalo. Eby'okutambula nga tubivaako nga tutungujja naye mu kifo mwennyini mwe lwamukuba. Ogw'okulya kye gubeeredde. Newankubadde nga munnaffe yali muye atyo, twateesa munnange Katali n'agendanga okunoonya emmere, nze ne nsigala ng'awaali omulwadde kubeera naye kye yali asinga okwagala, nze okuba naye okumpi. Ebirowoozo ebyanzikiranga nga nsigadde ne Nnyeenyaa obungi byakirako omusenyu mu nnyanja. Yagendanga oluusi n'andalamira n'ampita naye n'atabaako ky'aŋŋamba. Ebbanga lyonna natuulanga kumpi nnyo n'omutwe gwe era emirundi mingi yagusitulanga n'agunzisaako ne yeebaka. Bwe nalabanga asobodde okuwujjaalako bw'atyo, nange ne ntuulanga busiki, ne bwe nasanyalalanga nga nguma ne sseeseeguunya kumugolokosa. Buli lwe nalowoozanga ku kwawukana ne Nnyeenyaa obutaddayo kulabagana nate, ne mpulira ng'ensi ennemeredde. Yagendanga nabbirira amaaso gange nze nga ntunudde ebbali, n'antunuulira enkaliriza, naye bwe nakyuka nga ne mmala musiŋŋaaniriza, ate nze natulikanga bwe tulisi ne nkaaba. Twayongobera nga n'okwennyamira, naye nga Lugaba ye anywezezza obulamu bwa Nnyeenyaa mu mikono gye. Ebbanga bwe lyayitawo, twagenda okulaba nga munnaffe agenda assuuka. Nnyeenyaa olumbe lwamumaze wansi ennaku ennungi 8 mulambirira era lwamunyaaluusa. Bwe yafunamu olungubanguba n'atusaba tutandike olugendo lwaffe era n'atugamba na bino nti, "Bannange, mbalabizza ennaku naye simanyi Mutonzi kyatutegekedde." Naffe bwe twalaba nga tannaddamu maanyi bulungi, kwe kuteesa okugenda nga tumusitula kubanga yali ajja kukoowa nnyo. Kino nno twakikolanga mu mpalo, naye kyokka ye yagamba mbu nze bwe namusitulanga ng'awulira emirembe mu mubiri gwe gwonna. Oluvannyuma Nnyeenyaa kwe kwekakaba n'atusaba tumukkirize naye atambuleko alabe. Ne tugendanga mpola buli lunaku nga tukuuma obulamu bwe. Obulamu buno bwe tutakabanira buli bbanga bulinga ng'empewo ezikunta. Ezibadde zikunta kaakati okuyita akaseera nga tokyaziwulira, so ne gye ziraze nga tomanyiiyo. Ffensa tule nga tuli mu kibira twalina bingi bye twayagala okutuukako, naye ekyasinga byonna kwali okusomoka ekibira n'okufuna obubudamu mu nsi endala. Naye eky'ekitalo Katali teyasobola kumaliriza lugendo lwaffe n'okutuuka ku ssanyu eryava mu kulaba ennaku ey'ekitalo mu kibira kiwuuna. Ku lunaku Katali lwe yayawukana naffe mu bulamu buno, twakeera nnyo okutambula, naye enjuba eba yeereeze mu buwompo, munnaffe n'agwa ku ng'eyasaanyaawo obulamu bwe n'etusattulula. Entabwe yajja bw'eti. Twali tuli wansi w'emiti eminene egyali gigomba anyinnye amatabi, Katali n'agamba Nnyeenyaa nti, "Mugira mugenda mmale okudda." Nnyeenyaa nakkiriza era kwe kuŋŋamba nti, "Tugendeko mu maaso tuyimirire tulinde munnaffe." Tuba twakayimirirawo akabanga katono, twagenda okulaba nga munnaffe atambuza kyennyumannyuma jjeeno gye twali era ng'amaaso agasimbye ku kintu ffe kye twali tutalaba. Nnyeenyaa kwe kumbuuza nti, "Owange onaalabye ki? Ng'alabika ng'atidde nnyo." Nze kwe kuddamu nti, "Simanyi, naye gwe sigala wano ŋŋende ndabe."
Olwatuuka ku katali n'ankomako n'omukono, oluvannyuma n'antegeeza nga bw'asanze engo era n'agindaga nga yeewanise mu matabi g'omuti emutunuulidde. Aba akyambuulira ebyo ne Nyeenya we yajjira naye n'agiraba. Mu kiseera kino ng'amaaso gonna yali gatusimbye era nga bwetengeetera ng'eyali eyagala okutugwira. Wano Nyeenya we yatugambira mu kaama nti, "Mikwano gyange, mujje tudduke ensolo tuwonye obulamu bwaffe, kuba bwe tunaaba tetugikozeeko kantu konna teyinza kutulumba." Naye kino Katali teyakikkiriza, yamuddamu n'eddoboozi ery'omwanguka nti, "Gwe nkulabye olinga ng'ayagala okutuliisa ensolo. Bwe tuleka ng'eno nga bw'emaze okutulabako ejja kutulondoola ffenna etufuula emitaliri. Leka tulwane masajja tumale okugitta tulyoke tutambule mirembe." Okusooka nange nalina ekirowoozo kye kimu ng'ekya Nyeenya, naye kasita Katali yatwawukanako ate nga mmanyi nti kasita yamaliriranga okukola ekintu nga tajjulula kirowoozo kye. Olw'ekyo ne simuwakanya era ne saagala kumwabulira. Mba sinnamuwa kirowoozo kyange, ye n'andagira nti, "Munaku, menya omuggo twerwaneko." Olwo ye yali awawaagula omuti gwe yali amenye olutalo lukwajje. Ensolo yalaba tumenya emiggo, ndowooza n'emanya nti obulwa butuuse. Amangu ago kwe kutulabiriza n'ebuuka okujja okungwira. Eba egenda okuntuukako ne ngiraba ne ngyewoma anti olutalo lutandika. Bwe yali erumba Katali ne njamira omuggo n'okuwaama n'ebwama. Naye era olwasituka ku ttaka teyasibamu n'erumba Katali obwezizingirire n'emufumbiikiriza ku muti n'emwebuutikirako. Wano Nyeenya we yagambira nti, "Emusse, bannange nabagambye." Ensolo okugenda okumutuusa wansi yali emaze okumusimba enjala mu bulago era ng'omusaayi gufuuwa ng'ogweta ensalo obulago. Nagezaako okwanguyira ensolo okutaasa bwe twazirunda, naye saasobola kuwonya bulamu bwe obwali obw'omuwendo ennyo gye tuli. Engo nagikuba omuggo mu mugongo n'engumenya era amangu ago n'emuvaako, naye kyokka nga takyategeera ataawa butaayi. Bwe natuuka ku katali ne nfukamira wansi ne nsitula omutwe gwe ne ngussa ku maviivi gange. Awo ne Nyeenya we yajjira kuba yali atwesambyeko akabanga olw'okutya. Nga wayiseewo akabanga, Katali n'akyusa amaaso ge n'andalamira, n'abanga eyali agenda okwogera, n'amira amalusu ne yeevuunika n'akutuka n'afa. Namugya ku maviivi ne mwegeka wansi ne ntulika ne nkaaba. Nyeenya eyali yatandise dda okukaabira muli empola nga n'omuntu tannafa, yalaba ntulise naye nassooko, naye ate ye n'ayitiriza. Okutuusa lwe naguma n'ensirika, era naye ne mmusaba asirike kubanga twali mu kiseera kibi era ekizibu ennyo. Nga tumaze okukaabira ow'omukwano, twamenya amatabi g'emiti ne tumubikkira awo yaganzika omubiri gwe, ffe ne tugenda nga tusinzittuka n'obunaku bwaffe. Twatambulako akabanga mpaawe kaaga ne galemerera kwe kutuula era awo we twakeeseza obudde. Twabukeereza nkokola ne tuddiŋŋana n'olugendo lwaffe. Twatambulira ddala ebbanga ddene, naye awo nga mu ggandaalo ne galemerera, olwo n'enjala yali etuwalakata bulala. Mu muti mwe twali tetwavaawo we twasula, naye bwe bwakya Nyeenya n'antegeeza nga bwe yawulira enkoko nga zikookolima awo nga bukya. Naye nze ne sikkiriza era ne mmugamba nti yali aloota buloosi, so nno gaali mazima. Akasana olwayakamu kati natusenvula, naye awo nga mu kalasamayanzi ne tugguka mu kyererezi eky'ettaka ekkalu omwali n'ebiwugiro by'ebinyonyi. Olwo nange ne nkakasa nti twali kumpi n'ebyalo. Obudde buba bumenyese buti, nange ne mpulira enkoko nga zikookolima. Olwo abaali bateese okusula ne twewaayo okugira nga tuwazaako nga tuluubirira okutuuka mu byalo. Nyeenya yali akooye nnyo, naye omuwala ono teyaddirira mu kutambula. Obudde buba bukunira buti ne tugguka ku lusuku. Nyeenya olwava mu kibira nassa ekikkoowe kinene era n'aŋŋamba nti, "Kazzi maama, omuntu awonya obuzibu n'okubonaabonera mu kibira." Nange kwe kumuddamu nga n'okuweevuuma mpeevuuma olw'essanyu nti,
Nyeenya, nsanyusa nnyo okulaba nga tovudde mu kibira, naye ekisinga obukulu bwe bulamu bwo obw'omuwendo buto gye ndi okutuuka ettale nga bukyakuumibwa bulungi. Wano Nyeenya we yankwatira ku mukono n'aguwuubawuuba, n'oluvannyuma n'andalamira n'alwawo ng'akyantunuulidde okutuusa lwe yaŋŋamba nti, Munaku, olowooza ndikola ki okukusasula eby'omuwendo byonna by'onkoledde nze Nyeenya atalina nnyo mugaso ku nsi? Eby'obugagga ebikusaanira sibirina, kale kikiyinza omuwejjere kye nnyinza okuzuula ekisaana. Ko nze nti, Nyeenya, nkwegayiridde leka kuteganya mutima gwo na birowoozo bizibu bwe bityo. Ebintu ebikulu buli omu by'ayinza okusasula munna ge mazima, obugumiikiriza n'okwagala. Bw'obanga okyanjagala nga bwe wakolanga nga tukyali ebubebbere, oba ompadde eky'omuwendo ekisingira ddala byonna mu bulamu bwange. Ye kwe kuddamu nti, Munaku, nkwagala emirundi 10 okusinga oluberyeberye era bw'obanga osiima. N'akoma awo. Nze kwe kumuddamu n'essanyu nti, Nyeenya, ekyo kimala era kubanga ggwe okyogedde. Bwe twava awo kwe kugenda nga tugoba olusalosalo okutuusa lwe twagguka ku nnyumba y'omukazi omukadde we twasula. Enkeera we twava okugenda ku mbuga, naye sigenda kwerabira omukazi omukadde ono kakati eyeebase emagombe olw'ebirungi bye yatukolera ekiro ekyo. Ampuliriza omulungi, bwe tutyo ne tubeera nga tufundikidde akatabo kaffe Ssanyu Teribeerera. Kabadde kampi nga bw'okalabye n'obunkenke bwako, era ne nnyongera okujjukiza nti kawandiikibwa muganda waffe Solomon Mpalanyi, era tujja kusimbuliza awo nnyini twolekere mu katabo akanaagoberera kano, oba oli awo tumanye biki ebyaddirira nga tumaze okusomoka ekibira. Akuume atakuumira mpeera.